olowooza lwaki buli we mbeera mugenda okufuna ssente ng'omukulu avaayo ayogera anti nze bye binnuma ayagala ensi ye ayagale ffe atuwagale naffe tuli banne kitegeera kuba naffe tumwagala by the way naffe tumwagala nsimanyi lwaki yayagala otwagala we are Ugandans bro bwagamba ekigambo bannayuganda ffe tuli baawo nti gwe bw'abeera mu music nga Bobi Wine wabeera mu music n'omufunamu ssente zonna wakolayo yadde ka association akatandikirwako nti kaakano ne kagwa kale bugwi tekaliiwo mwali b'amaanyi nga n'ensi batya wano twabeerako ne Bobi Wine ne Bebe Cool ne Chameleone nga tosobola kwogera bayimbi nga tosobola notegeka kivulu n'otateekamu Bobi Wine oba Chameleone oba Bebe Cool ne kikwata abantu okyekere bulungi nnyo naye kati olwaleero twebuuza gwe wabeerera mu music actively kiki kye wateekawo kale ekyagwa gavumenti eno kye yasuula kitulage okusinga ate okugamba kana akasajja akatoka Eddy Kenzo akalina kye kataddewo ate n'otandika okikikuba mwana mutwale mu Agape Christian School ebuwama somero lya mulembe nnyo ebizimbe abasomesa ensomesa byonna bya mutindo ddala somero lya kisulo kyokka okuva ku nasale okutuuka ku kyomusanvu twala omwana omuwandiisa olwaleero okuwandiisa kwa mitwalo 5 school fees shekisa emitwalo 65 gyokka nga kisulo Agape Christian School buwama lisangibwa buwama kuli Katebo kilomita 2 okuva ku Masaka highway kuba kusimana okumanya ebisingawo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange baganda nswa azebika zokka abasiddi omusunsu zirinya lyange agaliwo YouTube channel nabwe kityo tuba tugobye bumale ku ludda luno ndi ne Mwami Obote ajja kubabuuzaako small time tugambe ebigambo. Musibye mutya eyo mwasuze mutya buli omu wangaalira mwebale okuweereza mu ngeri zonna ze muweererezaamu. Amina. Mbadde awo kawungezi tubadde tuwungeza olunaku ngenza okulaba mwana mulenzi Eddy Kenzo Musuuza omanyi wabaddewo ebibadde biyita nti Eddy Kenzo bamukyagguwa waliwo yaŋŋamba nange ku lunaku lwa show waliwo yaŋŋamba nti security yali wali Eddy Kenzo ebyo abiganye in fact omulabika nsooke nkuplayingireko ko wano katono owulirize ebigambo bya Eddy Kenzo to diving into my time nze mukulembera bw'aba zifaalaza akyafugambye nze president watenze musitukire ku deal oli president wa party nze ndi wa industry mwakolera ani alina situkira munne omwali gwe yali afuga de mu line emabegaawo Kingsa akoze ekivulu ogenzeyo mulaga support Bobi Wine naye abaddeyo then rumor has it ogezaako okusituka ogenda omubongako eggaali ya Bobi ekulemesa era oyisibwa bubi otuula how true is this ekyo kifu naawe tewasituka kuwadde ekyo kifu kati nga nzituka ndagawo ogenda omubongeko nga nze ndi president omulonde ate ali active ekitegeera and I'm serving and my term nze mukulembera bw'aba zifaalaza akyafugambye nze president watenze musitukire ku deal oli president wa party nze ndi wa industry mwakolera ani alina situkira munne omwali gwe yali afuga ani bayiza byenkugamba no byaddala mwe mbitwala nga komedi byaddala sente nopu zeefuna zisobola ozimba amasomero kuba atazifuna buli mwaka okuva lweyajja bayiza ensaa yingira nnyo byabufuzi okitegeera kanjogere ku bya music temuntwalayo eyo olowooza lwaki buli we mbeera mugenda okufuna ssente ng'omukulu avaayo ayogera anti nze bye binnuma ayagala ensi ye ayagale ffe atuwagale naffe tuli banne okitegeera kuba naffe tumwagala by the way naffe tumwagala naye simanyi lwaki yayagala otwagala we are Ugandans bro bwagamba ekigambo bannayuganda ffe tuli baawo okitegeera ensonga zino sandagale tuzigende nawala kasita aba addressed mbabuulidde amazima bwe muba nga temutegedde so kati ye embeera Eddy Kenzo okusinziira ku interview eyo gye yabadde nayo ensonga ziringa 2-3 ensonga esooka yakumukyagguwa okumugaana buuza ku Bobi Wine agamba ye teyayinaawo nsonga egenda kubuuza Bobi Wine ebyo babalimba kubanga ate Bobi Wine alina obuuza ye that's point 1 point endala Eddy Kenzo alina obuzibu bw'amaanyi nnyo no his excellence Bobi Wine kozi yagamba anti buli we batuuka okubanga batuuka ku kinyusi kyekyo ye kyawulira kyali mugobako nti Bobi Wine nga abalemesa
okusinzira ku bigambo byakola ki byayogera. Still in this interview simaze waliwo akala nyinzo kasharingira omulabi era Eddy Kenzo yo olutwe oba okwekokola kuina ku Bobi Wine agamba nti Bobi Wine abalemesezza nnyo bonga ba artist nti atayina ne ba informa abakyamu tebamuwa amawulire maki matuufu. Eddy Kenzo tebatandise kati nze mbuuza ompa bingi nawe anti mmaliriza nze njagala nkuterumu Eddy Kenzo tebali mu kulwanyisa birwanyisa kati musajja wasi tewali amulwanyisa. Bobi Wine yerwanyisa yekka. Bobi Wine ebbanga lyonna yajja wano fene tumwaniriza bulungi nnyo. Bobi Wine tewali yatamuwagirako, fena twawagira ku people power ontegedde bulungi nnyo. Naye Bobi Wine yenyini yatuka ekiseera n'atandika ate yenyini okwerwanyisa, ye yekolako opposition naye yenyini yekolako opposition. Otegedde bulungi nnyo nti Bobi Wine yanafuwa. No. Ati kati waba si munafu kati ompitidde ki? Anchi ngamba. No, that's what I'm trying to say. Ntika omanyi luli yaddanga bwegamba nti Bobi Wine munafu nga kibi. Naye kyamazima yenyini yenafuya. Yanafuwa lwaki? Yanafuwa nava ku nsonga ezamuleeta nakkakkana ku busonga obutono bwaliko. Ate nga bwayogera kati Bobi Wine musiizi wa bizigo ndowooza. Ye asiga ekizigo wano ekikulowoozesa nti ali serious. Naye nga amazima tali serious. Nze nsobola okuwa example eraga nti Bobi Wine tabeera nko serious. Bobi Wine yakedde n'ayogera waliwo statement yakoze. At least I had. N'agamba mama lususu. Ontegedde bulungi nnyo. Naye nga addressing omuntu omukulu mu ggwanga. Oba kyegedde bulungi. Naye omuntu ddala ali ku level ya Bobi Wine. Ofuuka otya small time boy to address a speaker of an August House as by nickname, which nickname does not even appeal. So for me, I think Bobi Wine has become so small to discuss very small issues, yet he claims to be big, he claims ebitaina makulu, but ebitaina makulu gwe byosiibamu. So how are you going to guiding otye gwanga ngate gwe nyini ofuse mutono nnyo okyegedde bulungi nnyo obusongo obutono bwobeerako all the time. Bobi Wine tebukyangako siwulirangako idea evudde mu Nuupu ng'erina kyegamba nga kya Uganda naye eva babanja abantu baabwe babanja biki. And that is right. That is right. Ani yabatwala ogambe yabatwala wuliriza ani yabatwala tomumanyi kakati obabanjani gwobabanja yabatwala okyegedde bulungi nnyo ani yabatwala but in the first place ani yabatwaza because bw'obeera n'omuzadde waka na ng'ozannya n'ebyana ebiralu otambula n'ababbi ku kyalo maama wo bw'aba mugezi agamba nti mwana wange Abaasi toddamu otambula n'abavubuka abo bajja kukusibya. Ontegedde bulungi nnyo kati bukya ku makya bwe bakwata ne bakusiba kakati ate yennyini yali atambula nabo ng'abayigiriza empisa embi ate najja n'agamba maama Abaasi bamututte tulina okulwana tumuggyeyo. Ani yamusibya in the first place? Tulina okukkiriza amazima tulekerawo okusiigasiiga obuzigo nti ebizibu byonna byetwereetedde byonna ebizibu ebiri mu Nuupu 70% of ebizibu bye balina bennyini bye babyereetera. Anti kati kyengezaako okula anti wuliriza anti nze nyiiga buli lwenkizuula nti nno waliwo kuba kati eyo ensonga nnafu. Eddy Kenzo is simply feeling bad about what is happening. Kubanga bamulemesa omugaati. Kuba nakugamba ne stand yange ku gundi ku Eddy Kenzo najigamba. Nti eyo UN bajita UNMF. Uganda National Musicians Federation. Nayo teriiwo bulungi. Yetaakusooka kulungamya. Si ntuufu. Teriiwo bulungi. Tutambulira mu nsobi njereere. Kyovola banakyo sisobola kyesibako. But ensonga gyayogeraga essaawa eno yogamba nti Bobi Wine tatwagaliza kituufu. Bobi Wine tayagaliza ggwanga lino. Asiga ekifaananyi mbwe alyagaliza ne talyagaliza because nze sikolera ku bigambo sikolera ku muzigo. I deal with the truthfulness of anything, not just the perception. Kufuna perception y'ekintu nti ekirungi kyandibadde bwe kiti kati akyogerako ennyo alabika ye mutuufu nedda. Twagala okukola ne ku example z'obutuufu bwakyo. Ontegedde bulungi nnyo agamba nti sente omanyi sente ezigenda mu bino ebintu simanyi opposition sente empitirivu nnyo
when you think about it agambe zizimba n'essomero kituufu abantu tebalina kye bafuna mu opposition ya Mwami Museveni anti buliriza kati bwogamba nti no siiye bwogamba nti siiye nze nzirayo eri emabega gye twatandikira eno gavumenti ya Mwami Museveni ye yajjawo etteeka 122 what ba ye yajjawo etteeka eri omuntu ow'emyaka eno wansi emyaka 10 neteekawo etteeka nti emyaka kuva ku myaka 18 naawe kati osobola okwesimba kuba president ye yabiteeka wasengati yabiteeka Bobi Wine yali ajja okyegedde bulungi nnyo so it is the same government eteekawo opposition ye same government yejjawo opposition mu ngeri yo gyebeeyagadde anti nze situnulanga ggwe ntunulako emabega nkugambe nti Bobi Wine okujja kwe kwali influenced by that if it was not that Bobi Wine etajja emyaka gyali teginnatuuka okyegedde kati yajja ontegedde bulungi nnyo kati nebuuza government eri mu biyinja yamuleeta oba si yamuleeta ekibuuzo eyo answer eriwuwo kuba senga yali ayagala omubulookinga yali mubulookinga negala tugenda kukwata ku 122 ba akatundu kali aka president okweyongera biki okweyongerayo mu myaka naye kana akeena ak'emyaka 18 tetujja kukateekamu lwansonga omwana w'emyaka 18 agenda kufugaana okitegedde naye kati baleeta kyova olaba ne gundi yajja Katumba oyi okitegedde bulungi so the idea of opposition it is a man-made kind of setup for anyone so for that matter Mwami Bobi Wine n'ebyo ebintu bye bamwogerako and all that yabyereetedde ffenna tetwandivuddeyo kumwogerako but because we are scientific tulaba abaana baffe mbo bakwasiza bali luzira mmwe abamu bagenze mu America and now ate kati oli mu kutugamba nti tulwane nnyo tubajjeyo gwe lwaki tolwana nnyo n'obajjayo yabakwasa bagendayo lwa ideology yo which ideology did not work because mu luzungu waliwo ebintu anyway I will not go into that but waliwo ebintu ebiraga nti gwe Abbas diri otegeera nti nno formula gyenkozesa ntuufu oba nnungi ontegedde diri otegeera nti formula gyenkozesa ki nnungi oba ntuufu twagikoppa bukoppi nti Abbas nno gwolaba yasuubula byennyanja n'agaggawala nange kansuubula ebyennyanja ontegedde bulungi nnyo Abbas ebyennyanja biyinza omugaggawaza gwe ne bitagaggawaza ontegedde bulungi kakati formula ogenda ogitegeera bulungi bwayo gwe wenna akola kyokola omala gigezesa gwe wennyini n'ogikola ki n'ogifunamu formula ya Bobi Wine mu Uganda teyakola kubanga yesinza okutta abantu abangi etutta abavubuka bangi mu makomera lwaki osentalinga nnyo ku Bobi Wine we are talking about music talking about Eddy Kenzo having his own issues with what with Bobi Wine yes talking about the federation saying that Bobi Wine is against the federation in one way or the other and is hindering the progress of the federation nakuwa analogy ya federation nenga federation eriwo kulwa music yes naye federation yo mu nkola yayo nfu ekyo nakikugamba babimanyi ku channel eno yennyini ekyo nakikugamba naye nkugamba nti federation omulimu gwayo omukulu ku federating associations ontegedde si kugenda ku meeting president and I told you that on the same guy ontegedde bulungi kati on this issue this particular issue you are telling me someone is telling me I'm emphasizing a point that Bobi Wine is becoming useless for the industry atenga agisuffocatinga alaga agirimu naye nga tatagirimu ochegedde alaga agiyamba kati nga tagiyamba oba chegedde bulungi nnyo because there is a lot of pretense moving around ochegedde bulungi nnyo kati ate abantu bo bamukkiririzaamu that's where the problem is nti abantu bo bamukkiririzaamu naye mukumukkiririzaamu waliwo ensobi nnyingi ezikoleddwa ochegedde kakati essaawa eno obukulembeze bwa music kubanga kkiriza obagaana Eddy Kenzo lwaki Bobi Wine alina obbawo ekitiibwa this is the reason why for me at this juncture nyinza ogamba nti kale Eddy Kenzo kale waddeko ng'omubiki omubi omweru lwaki Bobi Wine yabeerako mu Uganda ye Bebekulu ne gundi ne Chameleon babeerako mu Uganda nga they are the definition of music mu Uganda ontegedde bulungi nnyo
okuleka okugula biiki n'okuzimba amayumba n'okukola kino okwejerega n'okusuffocating abayimbi abaali bajja tewali yakola ku association yadde embibibi ne waliwo gundi waliwo ebiseera ebyo ndoza bali bagezaako okukola the likes of oba waliwo performing rights jogere abantu babali bakulaba jogere nti yatandika eno negwa bugwi ate balina gye batandika yes that's what I'm trying to say that no kati sirika because ebyo bya bulimba byonna byogera kugambe Bobi Wine talina ka association yadde akabibibi ke yali atandise the whole BBC wuliriza katwogere ku Bobi Wine in a clear sense Bobi Wine talina kubanga kati togatamu bali kati twogera kuono nono nze my question is gwe watandika ki tekiriiwo ontegedde naye ate bino ebizze byolwanyisa biteeke mu amagezi go bikole kibiyimirire ontegedde nze nga bwe nabagamba luli nabaga nti association eno federation eno yeetaaga okuyambako ontegedde bulungi nnyo abasajja waliwo amaanyi Bobi Wine we yabeera n'amaanyi ne Chameleone ne Bebekulu nga balina amaanyi agasobola okukola ekintu kyonna ne kiyita mu Uganda tebalina kye baakolawo mu line ya association mu line yakulaba nti music can have a future today or tomorrow or the other day. They are simply starting now, and if they are starting now, okay, they can start now, but industry no bagireseyo kati ate babukidde endala eya politics kati ate nayo baagala gyonoona okitegedde bulungi nnyo kati nze omanyi nze ndi scientific nze togenda kuŋŋamba nti nno nti nze ndi you cannot nakugamba nti waliwo ebintu bye tu explaining tosa kujja n'ogamba muntu nze nasoma nnyo ebyo tebabinnyonnyola toyinza gamba muntu nze ndi munaddiini ngeno botta abantu tosobola ebintu ebimu ebikolwa byo bitulaga ggwe who you are ontegedde bulungi nnyo kaakati gwe bw'obanga ondaga nti federation mbi for that matter federation bukodyo bwa Museveni kufuga kwonoona art industry gwe bukodyo kyo bulungi bwe wateekawo okukuza industry oba ntegera bulungi nnyo bukodyo ki gwe bwe wateekawo okukuza ki industry that is my question kati ba Eddy Kenzo mu bunafu bwabwe baba bataddewo ebyo bifederation byabwe machas nabyo birinamu ebituli era balina okubisootinga balina okutegeera nti omanyi tulina obuzibu nti federation wano erinamu challenges erina kuyambibwa bweti so sigwe Bobi Wine kuyimirira woyimiridde n'ogamba nti ebyo obukodyo bwa Museveni abakozesa who told you nti omuntu atawagira Bobi Wine awawagira Museveni nyinza okuba mpagira gundi Katumba oyi lwaki mulowoozesa abantu nti ekizibu kya Uganda Museveni because that's where the problem is kulowoozesa abantu nti ekizibu kya Uganda yonna Museveni it is not right ekizibu kya Uganda gwe nze Museveni Bobi Wine Eddy Kenzo buli omu kizibu kya Uganda fefe nyini fe tulina okuvaamu solution ya Uganda naye tosobola kugamba nti ekizibu kya Uganda Museveni era when to get rid of Museveni Uganda ebeeteredde no music the industry no Bobi Wine mwe yajja amaanyi kati gakola ki gakozesa gwa amaanyi bwe wagafunamu industry wagiddiza ki gwa amaanyi gano industry bwajjamu amaanyi gano gwajjamu industry wagiddiza ki wagikuba tteke n'ogenda ate mu politics kana totuse mu politics ne politics otandise omwonoona kuba politics kwa Uganda kati ayonoonese ate nga agenda kwonoonekera ddala I'm sorry about that nti industry eno ng'omaze ogibbamu by'ogibbyemu ekuwadde amaanyi tolina ky'ogiddiza kati ate ogenze mu ndala kati ate bwe waleka mu industry ate ogamba tebakoze kimala okitegedde bulungi nnyo I don't think it's fair. It's not fair at all. Isn't Eddy Kenzo becoming a crybaby or something? Okubeera nti bano badwanisa federation because Eddy Kenzo ojja kujjukira federation bangi abajja eyawudde nakugamba politics ali bwati politics mugazi politics is a process or a science and art of managing any society kebe kanisa kakibe kikakati eno omusajja ne bwolaba akaaba byabala si bye bikola and part of it Bobi Wine
bamunafuyiza nnyo kubanga buli Bobi Wine lwayogera ku federation n'ajogerako nga akakuuni ka Museveni kayagala okukozesa omukuba abantu bafa emitima kubanga truthfully waliwo abantu abagala music okyegedde nga they don't care about where the music is coming from nga bagala music tebagala kumanya oba NRM oba wachi nga bo bagala ki music and they love the music industry to grow kakati gwe bojja n'oteeka mu statement egamba nti abo abali mu ekyo ekitongole ekyo bakozi ba Museveni waliwo omutima gwe gumenyeka n'agamba sidda ontegedde na sidda mu bino because abantu abamu bakoze brands zaabwe nga they don't want to associate their brands with the dirty things bagamba katukyesonyiwe twali tumanye Eddy Kenzo alina ekintu kya Aleese kyamagezi naye katukite okyegedde bulungi nnyo so obuzibu obukibeeramu nti gwe buli lwoyogera ku kintu negatively you are chasing away some good people okyegedde bulungi kati yo okukaaba agamaziga gakaaba alaba nti ekintu tekiyiika. I may not know what was the motive behind it, but I told you the right way to do it. Because bino ebintu ebimu biri already there. Nti association, buli omu association amanye operating etya. Federation, buli omu amanyi federation operating etya. Twebuuza Eddy Kenzo ebyo namubigoberedde nti ye oba nedda. If ye, continue. If not, incorporate and bring in the synergy so that everyone's hands are on board. Tulabenga tutambuze ekintu kigerewa kigene maaso. But the idea of politics in music nga bobiraba tikati boyogera ku music toyagala kuleka Bobi Wine ate boyogera ku Bobi Wine toyagala kuleka politics. They should separate the two. But the way to separate it, they have to be very scientific. But music is a form of politics. But you must understand in music, music politics is not the same as the parliament politics. Much as they are both politics because they are dealing with society. And remember, music is a society thing. And when you are managing society with music, definitely you are using politics to manage society. But music politics now, they need to there must be that synergy. And then after that, there must be also a way out of it. How are we going to get out of it? This is a message to you, Mr. Bobi Wine. Mr. Bobi Wine, thank you so much. Respectfully, do your business. You made a step. Nova mu music, no yingirachi. But don't you think Bobi Wine is using his position to at least advocate for something better for musicians, something better for music, we don't advocate. Something better for the industry? We don't advocating does not mean talking only. When you advocate, ne amanyige we gali. Anti uliriza amanyige se gali awoka. Bobi Wine, even when you are looking for the best speakers, you cannot choose Bobi Wine. He's just influencing because of his position from what he got from music. But he has been in music and he knows very well happening. What did he do? Obantegede bulungi. My question is ngamanti yakoleyo ka association bakaita Bobi Wine association ne kagwa. That is it. Ochegede gwe tell me nti Bobi Wine bwe yabeera mu music yatandikawo bambi ka association ke ne mukalemesa natandika ka ne mukalemesa natandika ka ne mukalemesa ontegede bulungi nnyo. Eddy Kenzo muteni waye akulaze nti I have tried nkitaddewo kikino ontegede bulungi nnyo mu bubi bwakyo nze natandikako ekitongole bakiyita Theatre Institute Uganda. Yeah, you told me about it one time. Gundi n'akisuula. You told me don't go back. Ochegede bulungi. N'akisuula bubi nnyo. N'agamba nti obwana obutwa tebusobola kutufuga. Ye statement gye yakozesa bwe busungu bwe yabukola kiwe yabujja. Kati possibly nono ye problem yemu. Nti gwe bwe wabeera mu music nga Bobi Wine wabeera mu music n'omufunamu ssente zonna wakolayo yadde ka association akatandikirwako nti kaakano ne kagwa kale bugwi tekaliiwo mwali b'amaanyi nga n'ensi batya wano twabeerako ne Bobi Wine ne Bebe Cool ne Chameleon nga tosobola kwogera bayimbi nga tosobola notegeka kivulu n'otateekamu Bobi Wine oba Chameleon oba Bebe Cool ne kikwata abantu okyekere bulungi nnyo naye kati olwaleero twebuuza gwe wabeerera mu music actively
kiki kye wateekawo kale ekyagwa gavumenti eno kye yasuula kitulage okusinga ate okugamba kano akasajja akatoka Eddy Kenzo akalina kye kataddewo ate n'otandika okikikuba nti tukkiriziganye nti Abaasi bw'obaako ekintu ky'okoze kuba oli munnayuganda munnaffe tukusapootinge mu ngeri gye tusobola okugamba okudisowninga is not the solution but you advise Eddy Kenzo temumudisowninga kutandika mugamba nti akola wa Museveni oba akolera Museveni mbw aliwo kulwanyisa ani Bobi Wine because that's a problem awe wali problem nti nze when I was telling Gundi Eddy Kenzo about his association and Gundi bagitani Gundi Federation the federation yo soko otunuulira ababaddewo nga NCF National Cultural Forum tunuulira WUMA tunuulira association zino zonna z'aba musicians incorporate them find a way to sink in with them so that you don't look like a bad manager who comes to manage in a new position nagoba abakozi bonna basanzeewo okyegedde bulungi nnyo that is the whole point but totandika gamba kuba disowning nti abo tebali mu music bali mu kuyamba Museveni kukuba Bobi Wine it is very wrong ku kya Eddy Kenzo ekya ssente wabaddewo ekyagamba nti waliwo supplementary budget yayita nga Eddy Kenzo kwe bagenda ofuna akasente federation Eddy Kenzo agamba nti ekyo si kituufu nti sente tewanabaawo sente uliriza money or not money Uganda buli omu bali mu kubba sente ontegedde bulungi nnyo money or not money but whatever case it is nze nkugambye buli muntu bw'abaako kyakoze tulabe engeri tumusupportinga bw'abanga agaanye okusupportingika tumwesonyiwe ontegedde bulungi nnyo so kino ekyakuba nti sente biki sente buli muntu akola kufuna sente avuga boda akeera kunoonya sente ayimba music teri ayimba music kunyumirwa mbunyumirwa bonna banoonya ki sente akati ekikulu kya byonna kutegeera sente zino zisobodde zitya okubaako kye zigattako tuleme zirya buli ontegedde bulungi nnyo tuleme kuzikola ki kuzirya buli bw'otunira ebirya sente mu Uganda bingi including the opposition eteeka etwala omutemwa gwa sente mungi munene ontegedde bulungi nnyo aba opposition abo bola basasulwa sente zitali ntono ate basasulirwa ddala mu sente ddala emki enyingi of which si buzibu naye balina okutegeera nti oba oli mu opposition oba oli mu government as long as oli mu government okola oli MP oli kansala oli leader of opposition oli ki as long as you are in government sente zaffe zonna zonna ez'omuwi w'omusolo zikutuukako era ozirya kakati gwe kyolina okukola si kutubuulira side ki gy'oliko twagala service delivery totuyirawo mubiri twagala service delivery totutawaanya na birala byonna totubuulira kalayo ekiseera kya politics kigenda kutuuka tubeere nga tuli mu kiseera kyakutegeera kalayo yeeruwa kalayo ono yeeruwa kalayo ono yeeruwa ekyo ekiseera kijja kutuuka buno obudde twetaaga service delivery twetaaga sente zaffe zigende zikole ebintu zirina okukola music nga music industry eyamba abantu bangi ekozesa abantu bangi ontegedde bulungi nnyo bayitirivu nnyo people work via music exactly. Kati that industry eketalinga kwa abantu abangi bwe batyo jona badde nkugamba nti waliwo buli kivulu ekibeera mu Kampala waliwo Munnayuganda asasula rent waliwo Munnayuganda agula ekintu okyegedde bulungi waliwo asasula rent waliwo asasula biruizo z'eddwaliro waliwo buli kivulu kyolaba so kikingaza kukulaga nti tukkiriziganye nti ffenna Uganda tugyetaaga Bobi Wine yeetaaga Uganda naffe tugyetaaga tatugoba kubanga tetukkiririza mu kyayogera ontegedde bulungi nnyo atukonvinsinge tubeere paati ku ye ne bino ebyokutulimbalimba tukangakanga mugende mukange bali abeewammwe nze tosa kunkangakanga n'ebyo olw'ensonga 2 oba 3 ensonga esookera ddala nze ndi Munnayuganda hatakubwako kalulu ontegedde bulungi nnyo I have a right to my choices nsobola okukyuzinga okubeera mu politics oyo wa gundi oyo wa leadership oba obutamubeeramu okyegedde bulungi nnyo
I have my own politics. Nina makago kumanaginga, nina family, nina bichi. I have a lot of politics that I'm doing for myself. Nina theater zange, mbera mu theater nekolera mizanyo gya impandika mizanyo gya nkola ki. I cannot be wasting a lot of time with that. So chensaba. So as we are winding up. Mwami Bobi Wine. But why do you want to address Bobi Wine as Bobi Wine? Only every time Mwami Bobi Wine Mwami issue ku music. Music nzize ku discussing a music. Nzize ku replying na ku echoing nsonga ya Eddy Kenzo kuba kati manyi mugenda muvuma. Manyi mugenda kumuvuma kubanga ayogeddeko. Manyi mugenda kumuvuma kuba mwamuvuma danga tanabana kubako kyayogera. Banji mubavumye. Mwavuma gundi kubanga buli muntu yenna avuddeyo n'alaga nti nasobola okukola ekintu kyonna mumuvumye mwagamba wuma mwagigoba kakati njagala kutegeera yo people power oba nupu yerina ki erina music gundi plan kale tuwe music plan yayo tufune music plan ya nupu kale nayo tugiteeka mu ddiro tugidiscussing tulabe oba tugyetaaga gye tuba tukozesa okay naye mbeera njagala nnyo nohandolinga muntu ku muntu not going into anti era ngenze ku muntu ngenze ku muntu ate bwenjogera ku Bobi Wine nga otafuuka muntu you're like 3 months then Mwami Eddy Kenzo tuyambeko ekintu ekyo ekimu ku bizibu bye tufuna nga tukoze ebintu bino association federation and all that ebizibu bye tufuna biva kuba nti ebintu tetubitadde ku musingi mugumu ontegedde kakati biba n'ebibuuzo bingi ontegedde biba n'ebibuuzo ki bingi kakati Mwami Eddy Kenzo you prove us wrong ku byonna byokola prove us wrong nze nali against yo kujja n'agamba mpusima twa discuss ne Bobi ne Museveni mba discuss ne Museveni akubye ekifaananyi ne president bagize twa discuss ne President Museveni about this. No. That's not what Ugandans want. Nze njagala kumbuulira omuyimbi w'eggulu strategy gy'otaddewo egenda okumujja eggulu ayimbe naye abeere relevant e Kampala n'ensi ne mu Uganda yonna. Eyo strategy gye njagala saagala kumbuulira nti wagenze Kololo. Because every Tom and Dick can go to Kololo. Anybody. People have been there. Naba boda bekunganyako ne bagenda. So sagala kumbulira nti wagenze no meeting Mr. Gundi President Museveni. No, nze njagala kumbulira nti strategy yaffe eyokulaba nti buli mwana omuna Uganda omukubi wa music eno yengeri gye tugenda okumuwa yengeri gye tugenda okuteekateekamu omwana omuna Uganda okusobola okufuna omukisa. Lero ninye boda y'omwana ne mugamba wembadde ngamba mwe temukuba nnyimba zaffe piki ne mugamba no. Mulina bad music naye ojja kumpa contact yo tugenda tulabe and all that. But what am I trying to say? Nti abaana bangi abavubuka abamanyi okuyimba amanyi okuyimba naye talina direction tamanyi wakulaga. Ebyo Eddy Kenzo by'oba otunuulira so si kutulaga nti wagenze wa president kyovola bantu babadisa sereze butanalya kubanga nze ekifaananyi kyongo ne Mwami ne President Museveni doesn't matter. What matters is show me the strategy nti nze Eddy Kenzo ndeese kino ekintu nti omwana w'ekyanna mukaaka asobola okugenda mu studio bweti ekyanna mukaaka mulinkinge ne national kati nze kambayo ku magezi mulinkinge ne National Cultural Center which is National Theatre. National Theatre should have offices, not even offices, but should have departments in all regions, at least for the start. Tumanye tulina mu Western, tulina mu Eastern, tulina nga tuwaliyo national facility where National Theatre has a theatre for dramatists and artists and other people. tulinawo studio which is a national studio. Tulinawo space for the artists, art gallery, so that abantu beyo basobola okukulakulanya ebintu byabwe ebyeyo from the National Cultural Center department ya region eyo. Ontegede bulungi nnyo kati ekyo senga Eddy Kenzo kyovaayo nakyo you feel better kiba kisinga kubanga kati ekyo kijwa kirulinze out ebintu bingi. Eddy Kenzo bwofa kiba si kintu kyo. Eddy Kenzo bwofuna obuzibu
so that ebintu tubijja ku personalized level eyo gamba nti ekintu kya Baasi ekintu kya Bobi Wine ekintu kya Sam ekintu kya Eddy Kenzo kidde mu kuba nti it is a national asset nti bw'okwatagana ne National Cultural Center ne mugamba nti kati nga ffe Musician Association tusazeewo National Cultural Center tukutte buli region tugenda giteekamu studio music studio buli region kati omwana ali embalala abeere nga amanyi bulungi nnyo nti waliwo kye bayita national studio music wange bwenkakasa nti music ono ddala mulungi nga mutwalira music director ali ku kifo ekyo ng'amutegeera ng'amugira bulungi tukamala okukakasa tawemula takola ki omwana mumuyingize studio amuyise kubanga fe broadcaster national broadcaster which is UBC eina channels eyo yonna yonna kitegeeza nti osobola okukwata music wo ng'ovudde gy'ovudde ng'oyimba n'omuteeka mu national what national studio studio eyo neekuba music oyo n'omutwala ku national broadcaster yeeyo region yo neeyisaamu bw'omala otandika okufuna ssente nga tukusindika mu studios ki endala ne bw'oba nga waliwo enkola ey'okukubanja tuyinza okukubanja my last remarks zeezo kale mukwano gwange mubeere nga musobola okubaako bye mugattako ffe twagala nnyo industry zaffe zirina okukula ate zonna tetwagala just ya music yokka zonna buli industry ekule mukwano gwange njagala okutegeeza ku ssomero erimanyiddwanga ate n'abantu bategeere ekizibu kya Uganda si muntu omu oba babiri ekizibu kya Uganda beffe ffenna era ffe solution ya Uganda njagala okutegeeza ku Agape Christian School mukwano gwange lino lisangibwa Buwama Akatebo Road Bwoti kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway somero no lya Nasare paka P7 emitwalo 65 jokka as a school fees mukwano za kuva yes Kisulo ate lya Kisulo kyokka mitwalo 65 school fees alisangibwa Buwama Katebo Road kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway mbera ne Mwami Obote ne tugenda maaso okuba nti olumu agamba ebigambo abasidi omusinzi zirinya lyange agaliwo YouTube channel so olagenda maaso okuba nti liking a video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. We sign out.